Omuvubuka ategeerekese eryayisa abiri ow'emyaka 28 abadde omuvuzi wa bodaboda mu Jinja yeesuddemu akambaaya yanatta mukyala we abadde amanyiddwa ennyo nga maama Mirembe ow'emyaka 19 n'omwana waabwe Mirembe nga ye wa myezi 9 oluvannyuma naye neyeeyimbamu ogw'akabogo. Bano babadde bapangisa ku nnyumba za Namwanje Zainabu ku Katende Triangle mu Jinja. Landlord Zainabu agamba nti ebbanga lyamaze n'abapangisa bano abadde tafunanga buzibu bwonna n'omukyalo okujjako omwami abadde ng'abubira maama w'omwana we bitagambika. Nzona bwene bwamuuka ninjire ni munyumba okujja okubonako omwana ono ayidda kakati maama ati abantu bafuire abapangisa bafuire omwana nina bafuire omulenzi yabaira alumuka yayira yayinjira kwinjira yagema omuguwa yaninaga igulu yetuga ayenga gabaire gazira buzibu omugala azira buzibu obuzibu buli ku mulenzi buli yabwe natyo yo ayenda akwenda okusinziira ku badduukirize bino byabaddewo ku ssaawa 8 mu kiro ekikeeseza olwaleero era nti balabidde ku mukanga gunyoka mu muzigo gw'ayisa abirye nga bagenze okutuukayo ng'amaze okutuga mukyala we n'omwana olwo n'akuma omuliro okubuzaabuza. Omuntu waba akulemye mugoba agolole kati twidde nakiriwo omukazi musanufu aliseka ng'oyo awaya ati ye tubaire bano tuli wano bakazi basatu ate tulinga abazira abasaada. Abakulembeze okuli n'owabakyala Namiro Fauza bavumiridde ebikolwa bino ebirimu byakutabuka mu maka baami kukuba bakyala baami butaleka mmere baami butasomesa baana na bwenzi obuli mu maka. Lyo eddwaliro ekkulu e Masaka liri mu kato olw'omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga tebannatuuka okweyongera kyokka nga n'ebikozesebwa bawamanta biwamante. Bano baliko abaana 6 mu woodi eno eriko obutanda 21 bwokka ekibawaliriza okugatta abaana bano nga n'omusawo omutendeka bakolamu balina omu nga Specioza Moti omusawo ku woodi eno bw'annyonnyola. Weesanga ng'olina abaana 4 okudda waggulu abaana ne tuba nga tubagatta ate nga omutindo gwe tuliko ffe twandibadde nti omusawo omwalabirira abaana 4 naye weesanga nti omusawo omu yajja okuyimirira mu baana abo 40 oba abasawo 2 bokka. Endabirira y'abaana ebyo nebanga etaataaganyizibwa ne batafuneyo ndabirira yennyini gye bandifunye. Buli asobola okuleetayo kyaleese ku ebyo bye tuba twetaaga batuyambe abaana bano. Alaze ebiviirako okuzaala abaana abatannatuuka okuli n'ekyabamaama abazita obutagenda mu malwaliro kunywa ddagala nga bukyali. Waliwo bamaama abalina endwadde nga bamaama abalwadde ba sukaali bamaama abalwadde ba pressure naddala bamaama bwe twandyagadde ne mweteekateeka nga tonnagenda kukola ki kufuna lubuto. Embeera eno yewaliriza aba Rotaract y'e Masaka okusitukiramu ne badduukirira abakyala mu woodi eno n'ebikozesebwa omuli ne Kangaroo Mother Kits. Mark Walusimbi avunaanyizibwa ku projekiti mu Rotaract y'e Masaka ne Sembatya Moses President waabwe bannyonnyodde ku biweereddwayo. Kye tuyinza okukozesa okuyambako omutima gw'omwana okupiikinga buno Kangaroo Mother Kits obwo ne tukirowoozaako sazewo tujje twegatte ku lumugendo guno ogw'okutaasa abaana abawere nga tebannafa. Tageya Sofia akulira woodi asiimye aba Rotaract olw'okubadduukirira. Emiwendo egyo gigenda kukendeerera ddala olw'okuba nga kati ebikozesebwa ebituufu bibino mu bituleetedde. Ate NRM eyongedde okusimba emirandira mu kaweefube gweriko ow'okweddiza ebifo byonna bye baafiirwa mu kulonda okuwedde. Bongedde okugulawo woofiisi z'ekibiina ku byalo ebyenjawulo ng'ekyasembyeyo ye y'ekirindi mu gombola y'e Nazigo era nga yaguddwawo ssentebe wa NRM Moses Kalisa Kalangwa. Abantu bangi beetabye ku mukolo guno nga Kalangwa bamwaniriza na Kadode n'emizirira wayisa akaseera katono ne RDC Buvuma Jacqueline Birungi era omu ku batunuulidde okuddamu okuvuganya ku ntebe y'omubaka omukyalo ow'Ekayunga n'atuuka. Basoose kwanjulira Kalangwa abavubuka abasaze eddiiro okuva mu NUP ne bakomawo mu NRM gye baava ng'abaaniriza n'abasibirira entanda. Tetwetaaga ssente oba twagala kulaga ggwanga kyegwanga eryawamu tutambulira wamu tujja kola ki. Akuutidde bannakibiina okwewala enjawukana era nti akalulu akajja balonde n'abuvunaanyizibwa. Omuyaga gwajja netusuubiza nti omuyaga tugenda kumalawo era baba bali muyaga tulirabo wano bajja bakomawo twongere okuwamba tuwambire ddala. Ng'ali wamu ne Birungi bawaddeyo ensimbi okwongera okuwagira emirimu gy'ekibiina.
nga yenza asaanidde. Ssentebe wa disitulikiti ey'e Kayunga Andrew Muwonge n'abakulembeze abalala nabo baliko bye boogedde. Oluguudo luno gavumenti egenda kusasula wadde nusu 10 kukompaseetinga muntu yenna. Mugenda kusayininga consent form ng'eno egenda okuwa gavumenti right of way contractor ajatandika okola oluguudo. N'olwekyo mwenna abamenyi b'amateeka mbalabula mukuume eddembe. We tubakwatako teri bondi etuvudde nga Kayunga we tutuuse kati tulina okutema empenda tugenda wa. Bino bibeereddewo nga n'abakulira kkooti n'abakozi baayo mu Greater Mpigi basinkanye n'abantu ba bulijjo okuwuliziganya butereevu ku mpeereza ya kkooti n'okuwuliriza ebirowoozo by'abantu abagendayo. Kkooti ebabuulidde ku mpeereza zaayo empya mwe baagala okunyikiza enkola y'omutimbagano, okulwanyisa enguzi n'okwongera okusembereza abantu kkooti okumpi ne we bali. Mobile courts, we are going to procure trucks. But they are modeled, they are made like a court. They have everything in there. They have a place for the judge, they have a place for litigants where to sit, and they will be coming to you in your places. Amyuka Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeyija abuulidde abantu abakuŋŋaanye mu bungi nti bakwongera okussa amaanyi mu sigeddamuzi ng'abantu emisango bagiroopera waka ku masimu gaabwe. We want to reach that level whereby when a case goes beyond 6 months, then a judge or magistrate or registrar must explain why. Ono era asabye abakola mu sigeddamuzi okwewala obulyake. I don't think that there is any person who has ever become rich out of corruption. It just kills your name. Omulamuzi wa kkooti enkulu Empigi Anthony Oyuko Ojok n'omuwandiisi wa kkooti eyo Justin Atukwasa boogedde ku bigendererwa eby'ensinkano eno. Today is a day that we listen to all stakeholders. What is it that we have not done that we need to do best? Eri ku mulamwa gwa kkooti okujeeri abantu okulaga ebintu bye tukola ebintu byaffe.